yafuna satellite Uganda Uganda yafuna satellite yes Uganda yafuna satellite satellite je twalina empoma amini yadduka ne na Uganda yafuna satellite jeri mu banga Uganda yafuna satellite kwegamba satellite eyo kati tibakyatawaana nnyo okusima waya wansi z'amasimu kwegamba satellite eyo kwetuconnectinga kakati ne mu banga awo waliwo sitaani akwata atakkiriza bino ebivudde ku nsi kuyitawo kubanga ffe abalokole tulina omulabe waffe ye sitaani kati takkiriza esaala zaffe kuyitawo nga zigenda wa Katonda saala zambuka bwambu kubanga mu banga awo waliwo aziwulirira mu banga kati payipu yo gwe mumwago yesimu yo gwe teweetagisibwa Katonda omukubira simu kufuna simu ngeno agamba esimu yo omumwago yesimu yo kati bwomala kusaba esaala neyambuka erina weejja okutuuka eteekwa kuba erina amaanyi agawaguza okuyitawo kati ate bwenaasanga bino ebisajja bya sitaani bigenda giziyiza kubanga sitaani ali magic alina magic akola magic nga bwe tunagamba magic ali mu simu kwegamba amayengo agasobola okutaataganya esaala y'okuyitamu kati ekibuga ekiri mu bbanga awo yetugamba nti abaana ba Katonda bajja kukuŋŋaana mu ggulu ne sitaani yagiramu kyovula nti eggulu liriko steps 10 kati Bayibuli tetulambulira nti eggulu lyakumeka kubanga bwetuuka mu ggulu eryokusatu we nabagamba luli we basibira abatume bapasita bannabbi awo we babasibira so kakati ekikulu kyetuliko nti sitaani yaani sitaani yoyo Lusifa yajemera Katonda kubanga ye bwe yajema okusooka tiyakkiriza bamalayika bonna basigala mu ggulu nga baweereza Katonda ye Lusifa bamugobayo kakati yali eno ku nsi kutawaanya mu butonzi bwe Katonda ayita mmanyi nti sister Lusifa neefuulira oba yakimanya nti era ajja kunneefuulira webale nnyo omwana soode kibuuzo ekyo Lusifa Katonda yatonda nga muzadde bw'anaazaala abaana be babiri n'azaala omwana nga tamanyi nti alikyuka Katonda ayinza Katonda yali akibe sikiwa nti Katonda yali tamanyi kubanga mugamba ye Alpha and Omega Katonda yamanya kwa n'enkomerero manyi oti enkomerero nga bimu ku byotonze wantomanyi Katonda yamanya kubanga Katonda yaliwo Katonda yabeerawo era Katonda yatonda ebintu byonna bwe yatonda Lusifa Katonda yalina pulaani nga omuntu bw'oyinza okuzimba ennyumba yo n'ozimba ennyumba yo n'ogamba kino ekisenge ky'abaana kino ky'abagenyi lino ddiiro lino fumbiro Katonda pulaani eyo yagirina n'atonda yakimanya nti bwe nditonda bamalayika bange mujja kubeeramu aboononefu yensonga lwaki yateekawo geyeena n'agamba nti kati malayika yonna bw'erinjeemera nja gisaanyaawo kubanga bwe yatonda malayika yateekawo ne pulaani B kubanga emyaka 3 gy'omaze bakuteekateeka amaze emyaka 3 nga bamuwaayo emitwalo nga 3 bagaye emitwalo 3 byetukuwadde oyina okukwanako abakazi oyina gulako bamalaaya n'okuliyako kyokka towaako maama wo towaako mwana wo towaako muganda wo genda okwanako bamalaaya olye n'okuli abuulira enjiri nga bw'atemesa yes abuulira enjiri nga bw'atemesa naye kati abasigadde bwe bamulaba bakayana n'omusumba ekintu tekikwatagana toyinza kungamba omuntu abuulira enjiri ya Yesu adikina bamalaaya yes kituufu nnyo nkubuulira bwakola era kati bali abatamumanyi bawakana kati nze lwakuba yanzuula nti nze ndi mutuufu mumanyi nze ekyama ekyo ekimbula maze mmutegeera n'empeta nga ajambadde ate jjukira abeeyita balokole nga bamulaba n'empeta tebafaayo kubanga empeta eno erina amaanyi okusirisa emimwa gy'abantu okwogera erina amaanyi okuziyiza amaaso g'abantu baleme kumulaba era jjo bwe yampise yandaga n'empeta gy'agenda okwambala kati ng'ayingidde mu butereevu eri empeta agyambala nga baba bakyamwetegereza abatanaba kuyingira mu butereevu baba bakyamusika kubeera ku katebe kati emyaka 3 bwagimaze ne bamuyita mu butongole agenda ayambale yes era namugambidde ono mugamba ogenda mu mission era mulabye mbadde tudde nga amagamaga ngamba nti bakama bange tebagala nyimirire nawo nange nga nkiraba nga avaako amaanyi agatali ga bulijjo lwe lwakuba nange ndi mulokole naye bw'okuba toli mulokole tegakukiriza kuyimirira naye nga amagamba g'omulaba amagamba ga Saidi ne Saidi agamba bakama bange tebanzikiriza kuyimirira nawe ali mu kibuga mwali mu kibuga kuba temusigaze ekyokulabirako waliwo n'omusajja ono ali kazo omusajja ali kazo yasaddaaka family ya muganda we ngamba muganda nga bwe bazaalibwa yasooka n'asaddaaka abaana be kale abaana ba muganda we babiri nazzaako taata ne maama
nazaako n'omwana omuto kati wasigaddewo omulenzi omu yekka. Omulenzi oyo afuuka ngo omulenzi afuuka buli kintu kyonna. Naye nga mugagga ali wano mu Kampala nekazo yavaayo yali mu sente ze yekolera sente ze. Yamaliriza omuvubuka oyo n'amuleetera omuwala n'amugamba kati nga bazadde bwe bafudde baweddewo kati n'amuleetera n'agamba omuwala ono yajja kusuza mu nyumba. Kati bambi bwe yamuleetera omuwala kumusuza mu nyumba wali wasigadde akaana k'emyaka ena kaali kasula wa Chairman. Kati ono omulenzi n'agamba kati nga bwe baleese omuwala gwe ngenda kusula naye kati kandeete ne muganda wange. Yamuleeta n'amubuuza omulenzi oyo n'amugamba oyinayo girlfriend? Omuvubuka n'agamba nti enina. N'amugamba mulungi okunsinga? N'amugamba gw'oli mulungi osinga. N'amugamba onjagala? Omulenzi n'agamba nkwagala. N'amugamba singa mbeera musota ne lwo sigala onjagala? N'amugamba ego singa afuuka timbo sigala onjagala? Mbwe nja kukwagala. Kati ne batambula ku lunaku olwokusatu. N'amugamba kati nja kujja mu kisenge kyo. Bwe yajja mu kisenge kye nayimirira mu mulyango n'afuuka musota. Export TV to the world.